atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo bagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa eyakadde kano nga tinaba kubeera ng'etandika balubale bannange kano ke kaseera ak'okubeera nga tweyubula okubeera nga tuva mu nsaba ey'okubeera nga twefaako ffekka na ffekka fine tuli mu transition ey'okuva mu kusaba then tudde mu butonzi tusigalire nga tusaba ebyo bye tulowooza nti tetunnaba kubeera na busobozi n'amayengo ago okusobola okubeera nga tuteeka ebyo bye tubeera twetaaga naye mu butuufu tuli butonzi yeffe tuba tutonda ebyo byonna bye tubeera twetaaga neera nga tukozesa ekyokulwanyisa ekyokusaba kyekiseera tutandika okubeera nga w'oba otandise naawe kubanga oyina okusinzanga Katonda omwe muyekera omwagaliranga ddala tandikanga naawe naye sabiranga ne planeti yonna buli kiseera mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera mpa saba gwe kikulumako ky'okubeera nga oyagala obuuma n'ogamba bajjajjange nsaba mumpe obuuma n'abazzukulu bammwe bonna abatudde ku Sengendo na Ttimba mubawe obuuma nsaba mumpe obulamu ne bazzukulu bammwe bonna abatudde ku Sengendo na Ttimba mubawe obulamu nsaba ekitangaala n'abazzukulu bammwe bonna abatudde ku Sengendo na Ttimba nsaba mubawe ekitangaala yeye nsaba empya ey'omutendera ogwokutaano gwe tuli okuddako kusaba omwagalwa wekibeera nga kikutte ku mutima gwo kituufu tandika naawe kubanga wooteetandika naawe kitegeeza nti obeera teweeyagala so kwa weetandike naawe then odde ne ku balala kye bayita okusinzanga Katonda omwe yekka era omwagaliranga ddala Essaala amanya ebbaluwa eyakadde kano eva mu baganda baffe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu mutendero gw'omwenda egenda bweti tubalamusizaako yeffe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mutendera ogw'omwenda tuli basanyufu nate okubeerako nga tuyogerako wamu nammwe abaagalwa tuli basanyufu nnyo okusobola okubeera nga twesolosa mu ntegeera ey'awamu ey'abaana b'abantu mukadde kano era nga tumanyi bulungi nti bangi kummwe mweyongedde okubeera nga mwesolosa mu ntegeera y'emu eyo egattaganya omubiri ogukola obumu n'entegeera ey'awamu ng'abaana b'abantu abaagalwa tumanyi nti bangi kummwe bayambi era nga ebiseera ebisinze mwewadde amannya nga abasamize abakyusa abakulembera ekkubo abaagalwa tulaba nga mukola kyonna ekisoboka okubeera ekyokuddibwamu eri ebyo byonna ebiri ku Sengendo abaagalwa muyagala okubeera nga mugatta Etafali ku kweyubula kw'entegeera y'obuntu ku Sengendo na Ttimba eri bantu banno abo booli nabo naye abaagalwa we mudda mu muzannyo ogw'okweyawulamu ogwo ogugenda mu maaso ku Sengendo yonna olwaleero n'otandika okubeera nga olaba ebintu mu ngeri eya kisajja kikulu ofuna kiki kye weetaaga okubeera nga olaba era n'otegeera neki
ekigenda maaso nga gwe oli waggulu w'ebizibu ebyo, ekyo kijja kubeera nga kiwa amaanyi ag'obuweereza eri bantu banno. Abaagalwa, tosobola kubeera nga okwatiddwa mu kizibu kye kimu ate n'obeera kyakuddibwamu mu kizibu ekyo. W'obeera nga oyagala okugattaganya abaana b'abantu era obalage nti weetegese okubeera nga oyaniriza baganda bammwe bonna okuva ku Sengendo eziri mu billions, oyina okutandika okubeera nga oleka ebyo ebintu ebikuleetera okweyawulayawulamu. Oyina okubeera nga okula busukka kkubo w'entegeera eyo, n'otegeera nti buli kinnoomu ali wabweru eyo. Mutonzi, era ng'ebyo byonna ebigenda mu nsi yaabo ndabirwamu ey'ebyo bye weetaaga okubeera nga oyagala, owonya era ng'osonyiwa era n'okusiima ebiseera ebimu. Abaagalwa, musobola okukkiriza buli muntu yenna na buli kintu kyonna nga bwe kiri. Leka ebintu bitambule nga we biri. Mu ngeri eno otandika okubeera nga olaba enkyukakyuka ezo ze weetaaga okubeera ng'olaba mu ntegeera y'omwana w'omuntu ey'awamu. Abaagalwa, tuwaniridde ebbanga eri mwenna buli kadde era nga tulaba enkyukakyuka ez'omuggundu ezigenda mu maaso, tuziwuliriza era nga tumanyi nti waliwo akadde akajja mu nsi y'omwana w'omuntu okusobola okubeera nga ebyo byonna ebitondebwa mu nsi ey'obutalabika birabisibwa mu nsi ey'obuliwo na mu buli biro ebyo ebigenda okubeera nga bikola obulamu bwammwe. Abaagalwa, buli kintu kyonna kye mukola ne mu kye mulowooza oba n'ekye mwogera tekikwata ku mmwe mwekka, tekikwata ku biro byammwe byokka eby'obutonzi bwammwe ebyo bye mulimu. Abaagalwa, buli kintu kyonna ky'okola kikwata era kigatta Etafali ku butonzi bwa ssebabiina ezimanyikiddwa nga multiverse ezikola obutonzi bwonna, era nga gwe owa amayengo go amaanyi go ng'okozesa ebikolwa byo. Abaagalwa, geega amaanyi ge muyina, era w'osobola okubeera nga okkiriza ne weesolosa mu maanyi ago ojja kulaba kiki kye weetaaga. Mu ngeri eno gwe nga ekitonde osobole okubeera nga ovaamu endabirwamu eyo gye weetaaga okubeera nga erabikibwa mu nsi. Omwagalwa, kyandibadde kirungi okubeera nga omanya kiki kye weetaaga ng'omutonzi. Mu kino kikuyamba okubeera nga otegeera kwagala yeetaagibwawa okusinga. Mu ngeri eno n'obeera nga oweereza kwagala oyo eri ekifo ekyo oba eri omuntu oyo asobole okubeera nga awonyezebwa. Yeeyo engeri ebintu we bikola. Abaagalwa, y'ebintu bye bikola. Teweetaaga kubeera nga omanya ani alwanyisa ani, omubi n'omulungi, ani eyeetaaga okubeera nga ateekebwa mu kaduukulu. Teweetaaga kubeera ng'omanya ku kintu kyonna, ku kirungi n'ekibi, ebigenda mu maaso, ebikoleddwa, ebirungi n'ebibi. Kubanga ekyo si kye kyakuleeta okubeera ng'okola. Teweetaaga kubeera ng'omanyi ebyama eby'entalo ebigenda mu maaso wabweru wa Sengendo yammwe ne ku Sengendo yammwe. Teweetaaga kubeera bumu
ku njawukana ezigenda mu maaso. Era wobeera nga olina okutegeera kuno n'okumanya ku biki ebigenda mu maaso, ku bukuubagiro obugenda mu maaso, ku ntalo ezigenda mu maaso wakati wa enjuyi ez'enjawulo. Ky'olina okubeera ng'okola kubeera nga oweereza kwagala eri buli kinnoomu ali mu lutalo olwo, mu kifo ky'okubeera nga olondawo sayidi n'okwata ekiso ogende naawe weenyigiremu okubeera ng'olwana. Abagalwa, yeeyo engeri gy'osobola okubeera ng'oyimusaamu entegeera ku Sengendo Natimba. Era y'engeri ekusobozesa okusobola okubeera nga ofuna amakyusa go. Tumanyi bulungi nti muyagala kubeera kimu ku ky'okuddibwamu. Naddala mmwe abazuukufu, tumanyi nti mwetegese. Tumanyi nti abamu oluusi basikattirako emabega, kubanga ebiseera ebimu beesanga mu kakunizo ak'ebirowoozo eby'ekizikiza nti ekizikiza kirwana n'ekitangaala. Naye tumanyi nti mugenda kubeera nga mutuukayo. Kino tukiwulira era nga twesolosa mu ntegeera ey'omwana w'omuntu ne tukitegeera abagalwa eyawamu. Era y'ensonga lwaki buli kiseera tubeera tuyagala okubeera nga tujja tuyogereko wamu nammwe, okusobola okubeera nga tugabana ekitangaala wamu nammwe mu ngeri yonna esoboka, mu makubo gonna agasoboka. Yefe abakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tubadde bumu wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akume.